Allah n'agamba nti fa ahdhatuhum rahjifatu fa asbahu fi darihim jathimina. Fa asbahu fi darihim jathimina. Nebukere nkya kumakya Allah agambye nti n'abakwata olukwata oba bakwata olukankana olw'amaanyi ennyo n'olwatuka. Fa asbahu nebakese nkya kumakya fi darihim jathimina, ku mayumba gaabwe nga bali emirambo egivunamidde ku mavivi gaabwe. Alladhina abo kadhabu Shuaibu, abalimbiza Shuaibu akyali kwabo abakafuwala. Laga nti alladhina abo kadhabu Shuaibu, abalimbiza Shuaibu kana lam yagun fiha, Allah basanyawo nebabeeranga abatabeerangako kuno ku nsi. Omulembe ne gugwawo ne gubanga ogutabeerangako kuno ku nsi. Alladhina era abo kadhabu Shuaibu, abalimbiza Shuaibu kanu hum lahasiruna, era baali abafafaganiddwa, be baali abo abafafaganiddwa oba abafafaganiddwa. Allah n'agamba nti fatawalla anhu. Shuaibu bwe bamala okubanga abantu abo Allah maze obbazikiriza, Shuaibu yabeyawulako nadda ebbali. Wakala n'agamba ya kawumi, abange mmwe ab'ekibiina kyange, makulu kyagali mu ekyo. Ayine kutegeeza ki? Ayine kutegeeza nti abantu niwanga bafudde babawulira, kuba Shuaibu yogera nabo nga bakola ki? Nga bamaze Allah maze obbazikiriza. Niwe yabeera nga abakoowola n'abayita nti ya kawumi, abange mmwe ab'ekibiina kyange, lakad ablagtukum risalati, mazima ngezezaako okubatuusaako obubaka bwonna, mbatuusizaako obubaka bwonna Rabbi bw'omulezi wange, oba Mukama wange obubaka mbatuusizaako. Wanashhatu lakum, era nengezaako okubannyonnyola buli kimu, mbannyonnyodde buli ekisoboka. Fakaifa asa ala kawumi kafirina, kakati ngeri ki benyinza okwenganira olw'ekibiina ky'abakafiiri okuba musanyiziddwawo. Shuaibu yabeera nga abalumiriza bwatyo nga bagamba, naye ng'ate Allah yali amaze okukola ki? Okubazikiriza. Kitegeeza Shuaibu yayogera n'abaki? N'abafudde. Mukulu kyagali mu ekyo nti neera ng'ofudde obeera owulira era olaba ebigenda mu maaso byonna. Bakusaalira takibiri oziwulira, esooka ogiwulira, eddako ogiwulira, nomanya nti osigazza 2 osigazza 3 obeera oziwulira. Allah kyageza Shuaibu kyagamba wano abakafiiri Allah be yazikiriza n'abeera nga bagamba nti mbatuusizaako obubaka era mbanyonyodde buli kimu, naye ne mugaana. N'agamba nti fakaifa, olwo ngeri ki asa ala kawumi kafirina, bayinza okunakuwalira ekibiina ky'aboonoonyi. Abantu wama arsalna fi karyati min nabii, Allah agamba nti teyatuma oba tetwatumangako ku kyalo kyonna nabbi yenna, illa okujjako ahadna ahlaha bilbausai wadharai, ekyalo kitwamalanga kikwasa ki? Obubenje oba obuzibu n'obuzibu bwonna nebubeera nga bukola ki? Nga bubatuukako. Netulyoka tukola ki? Tutumako bannabbi oba netutumako obubaka bwonna nga tubuyisa mu nabbi yenna. Laallahum, oba olyawo yadharauna, ne babeera nga bakola ki? Nga bagonda. Allah yabikola olwokuba nga bakola ki? Babeere nga bagonda. Thumma, oluvannyuma, baddalna ma kaana sayiati li hasana, oluvannyuma tubeera nga tukyusa mu kibi ne tubeera nga tukyusaamu ekiki? Ekirungi. Mu kifo ky'ekibi ne tuzaawo ekiki? Ne tuzaawo ekirungi, oba mu bubi ne tuzaawo buki? Obulungi. Wakalu ne bagamba kadi massa abaana dharau wasarau, abe nti mazima ebyo mutugamba obuzibu n'obubenje n'ebyo byatuuka dda ku ki? Kuba kitaffe. Kikyo bali bategeeza nti byatuuka kuba kitaabwe si bipya, oba batuuseeko ne bataata bwe babikola ki? Babifuna dda. Fa ahdhnahum bagtatu wa hum la yashuruna, Allah n'abeera nga akola ki? Nga bavumbagatanira, n'abakwata olukwata n'abavumbagatanira ebibonezo ne bibeera nga bikola ki? Ne bibeera nga bibatuukako olw'okuba nga baali tebakola, nga nabo tebamanyi. Allah yabatuusaako olukwata nga nabo tebakola ki? Tebamanyi. Walau anna ahla al-qura amannu, so singa bannannyini kyalo, bannannyini byalo oba bibuga
bakkiriza wattakaw era ne batya la fattahna alayhim barakati minas samai twali tukola ki tubaggulirawo emikisa okuvaawa mu ggulu wali ardhi ne muki ne munsi walakina naye kadhabu balimbisa amateeka ga Allah tabaraka wa taala wa akhadhnahum bima kanu yaksibuna era tubeera nga tukola ki tubakwata olw'ebyo bye bakola ki bye balinga bakola kuba kyokola kyosasulwa. Afa aminna ahlal qura basuubira oba abaffe bayinza okusuubira oba okulooza nti bayinza okuwona bannannyini byalo ebyo bayinza okuwona an yautiyahum bausuna bayate wahum naimuna bayinza okuwona okubatuusaako oba okubajjira ebonyeebonye byaffe nga nabo beebase basuubira bayinza obbiwona au aminna oba balowooza ahlal qura bayinza okuwona bannannyini byalo an yautiyahum obubonerezo bwaffe an yautiyahum bausuna obubonerezo bwaffe okubeera nga okubatuukako duha mu ttuntu wahum yalabuna nga nabo bazannya. Allah kyayita okuzannya kitegeeza nti buli omu babeera bazannya, bano bali ku byabwe, bano bali ku ludo, bano bali nga tebali ku mirimu gya Allah nga bagyerabidde buli omu ali ku bibye kwayita Allah tabaraka wa taala okuzannya nga bonna tebali ku mirimu gya Allah beerabidde. Allah n'aga nti basuubira okuwona ebinyeebonye byaffe batuukako wahum yalabuna nga bali mu kuzannya. Afa aminu oba basuubira okuwona makarallaha enteekateeka za Katonda z'abateeseteeseewo basuubira okuziwona fala ya'manu makarallahu tebasobola kuwona enkwe za Allah ila okujjako likawmi lahashiruna wabula abo abalina abafaafaganiddwa ekyo ekibiina ekikola ekifaafaganiddwa. Allah kyabuuza nti afa aminu beesiza okuwona makarallaha enteekateeka oba enkwe za Allah singa abasazeewo kubatuusaako obuzibu bayinza okuwona tebayinza kuwona yadde. Allah kyategeezaako akola ki okutegeeza awalam yahdi alladhina yarithuna al ardhi min ibadi ahliha abagambye nti awalamu abaffe awalamu yahdi alladhina tekiruŋŋamya alladhina aw yarithuna al ardhi abasikira ensi eno min ibadi ahliha oluvannyuma lwabo abagibaddeko bannannyiniyo an oba law nashaa'u aswabnahum bidhunubihim oba nga tubadde twagadde okubatuusaako ebibonyeebonye byabwe oba nga tubadde twagadde okubatuusaako ebibonyeebonye byabwe kulubye bakola ki ebibonyeebonye kulubye bakola ki byebakola Allah kyabuuza kulubye bakola ki byebakola awo aga nti ayinaga nti awalamu yahdi lilladhina yarithuna al ardha tekibiŋŋamya Allah bwazza akulaga byonna tebibiŋŋamya ekyo ekibiina ekisikidde oba ekiyinza okusikira ensi oluvannyuma lwabo abagibaddeko okuzikirira kwabwe n'ebyo Allah byakulaze tebibiŋŋamya era ekyo ekibiina ekisikiriza ensi eno kyasikiriza ensi eno oluvannyuma lw'abantu abagibaddeko an law nashaa'u asubnahum bidhunubihim oba nga tuba twagadde okubatuusaako ebibonyeebonye byabwe wannatba'u ala kulubihim fahum la yasma'una era ne tusibikira ku mitima gyabwe ne babeera nga tebakola ki ne babeera nga tebawulira. Allah bw'atyo bw'abuuzizza ayenda aneegamba nti tilka likura nakususu alaika min anba'iha ate tilka ebyo nno likura ebyalo nakususu alaika tubikunyumiza gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama min anba'iha ebyafaayo byabyo
walakad ja'atuhum rusuluhum mazima babajira ababaka baabwe bil bayinati n'obunyonyofu oba n'obubonero bwonna fama kanu liyuminu bima kadhabu naye tebasobola kukola ki kukkiriza ebyo bye baalimbisa min kabuli olubereberye kadhalika nawe kityo yatba'u Allahu ala qulubi al-kafirina Allah bwatyo bwazibikira ku mitima gyaki gyaba bakafiri abatakkiriza wama wajjadina li aktharihim min ahadi era Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti twasanga abasinga obungi mu bo nga mbutuufu beesimbuka okukkiriza olw'okutuukiriza endagaano zaki ya Allah tabaraka wa ta'ala wa inni era mazima wajjadina twasanga aktharahum al-fasikiina twasanga abasinga obungi mu bo nga boonoonyi summa oluvannyuma ba'athana min ba'dihim Musa oluvannyuma twasindika gye bali oba twatuma Musa gye bali min ba'dihim oluvannyuma lwabwe ne tutuma ki Musa bi ayatina n'obunyonyofu n'obubonero bwaffe oba n'amateeka gaffe illa Fir'auna yani eri Fir'auna wa mala'ihi n'abakungu be fadhalamu biha era ne bakola ki ne babulimbisa فأنظروا كيف كان عاقبة للمفسدين again tutuulira ngeri ki bwe yali enkolero yaki yaboonoonyi wakala Musa bwe twamala omutuma wakala Musa n'agamba Musa ya Fir'auna owange gwe Fir'auna olwatuuse eri Fir'auna atutte obubaka obutumiddwa n'amugamba inni mazimaza rasul min rabbil alamina ndi mubaka okuva eri omulezi w'ebitonde byonna hakiku ala anna Allah n'amugamba nti hakiku kyamazima ala anna Allah aqulu ala Allah ila alhaqi sina kyenjogera ku Allah wabula kyenkugamba kyonna kyamazima agava eri Allah tabaraka wa ta'ala kad ji'tukum bi ayati kad ji'tukum bi ayati kadi namugamba nti kadi mazima ji'tukum bajidde bi bayinati n'obuki n'obunyonyofu mbajidde n'obunyonyofu Nabi Musa agamba Fir'auna nti mbajidde n'obunyonyofu oba n'obujulizi bwonna min rabbikum okuva eki okubeera mukama wammwe fa arsilu ma'in bani Israila era ta abaana ba Israila basindike nani nange yali ayina abaana ba Israila be yakola ki be yawamba bawonyanya n'amugamba nti bate babeere nga bakola ki bagenda wamu nange kala n'agamba in kuntum ji'tina bi ayati bwanga otujidde n'obubonero oba n'amateeka amatuufu ddala oba n'obujulizi obutuufu fa ati biha kale buleete in kuntum mina sadiqina obanga oli ki oyogera amazima nga ddala ozze n'obujulizi obukakafu fa alka aswahu awo Musa kye yakola n'alaga obujulizi obutuufu ng'awo mugambe fa alka aswahu n'asuula omuggo gwe Musa yali alina omuggo gwe yali alina mu ngalo n'agusuula fa idha hiya thuban mubin omuggo bwe yagusuula wansi ne guvaamu omusota omunene omweyolefu wannadha yadahu fa idha hiya bayda'u linnadhirina era Musa n'ajjayo bw'ati omukono gwe mwe yali agutadde bw'ati mugundi nga yali agukwese bw'ati mugundi ng'akutte katugeze nga bw'oyinza okukwata bw'oti mu kkanzu ng'omukono guli muli Musa n'abeera ng'agujjayo bw'ati gwonna ne gubeera nga gwakayaka nga mweru bwe guti nga gwaka era nga buli eringa agutulya linnadhirina ng'alaba nga akola ki nga gwakayakana kala almala'u ne bagamba abakungu min qawmi Fir'auna mu kibiina kyani kya Fir'auna inna hadha lasahirun alim nibaga nti kiri kino Musa kyakoze asudde omuggo ogufuuse omusota omunene omweyolefu ajje omukono gwonna gwakayakana gutukula tukutuku kala ne bagamba abakungu ba Fir'auna nti tekiri kino wabula lino ddogo lyennyini ery'amaanyi eritaliimu na kusaaga yuridu an yukhrijukum min ardikum famadha ta'maruna
Firawuna n'agamba abakungu be n'agamba nti kyendabye ku Firawuna ayagala kubafulumya mu nsi yammwe. Kyava ababuuza famaadha ta'maluna, naye mukolere ki? Abuuza abakungu be naye mukolere ki? Kaalu ne bagamba arjihu wa ahaahu wa arsil fil madaini hashirina. Abakungu be bamugamba nti Musa mulingizeko katono ne muganda we otume obulengo otuma mu kibuga oba mu bibuga byonna ebikuŋŋaanye mu bibuga byonna obulengo otumayo abalogo okuŋŋaanya abalogo bali bannakinku baberenga bajja bakole kwani ku Musa ono. Yautuuka bikulli sahiri alimu. Era kyeyakola n'amugamba nti bakuleetere buli mulogo ki olw'amaanyi nnyo. Ky'oba okola abakungu bawaani ba Firawuna amagezi alindizeko Musa basookera tuno mu bibuga abalogo. Yautuuka bikulli sahiri alimu, baberenga bakuleetera buli mulogo nakinku kabaka ow'amaanyi mu balogo. Wajaa as-saharatu, era tebaalwa ne bajja abalogo Firawuna. Kaalu ne bagamba saharatu Firawuna, era tebaalwa olwo ne bajja abalogo eri Firawuna. Kaalu ne bagamba inna lana la ajra, nti mazima tugenda okukola kino tukulogere Musa ono, naye in kunna nahanu la ghalibina, tugenda nabamugamba nti inna lana la ajra, tugenda kubanga otusasula nga tufuna empeera. Inna kunna nahanu la ghalibina, tugenda tukoze ki nga tuwangudde eddogo lya Musa lino, ogenda kubanga otuwaki empeera. Kala naam, Firawuna n'agamba nti ye kituufu, empeera nja kukola ki, nja kugibawa. Wa innakum lamina al-mukarrabina, era mugenda kuba ki bakulusegere. Wayogera bw'atyo okimanyi okubanga oliraanye omukungu ng'akutadde ku lusegere lwe si buba wanjawulo. Kaalu ne bagamba ya Musa, wange gwe Musa, imma an tulqiya wa imma an nakunna nahanu limulqina, gwe oba osooka okuteekawo eddogo lyo oba ffe tuba tusooka. Kaala Musa n'abagamba alku, mumukoleki mumuteekewo. Falama alqaw saharu, bwe bamala okuteekawo abalogo eddogo lyabwe ayuna nas, ne babeera nga bakola ki, baziba amaaso gaki g'abantu. wastarhabuhum wajaa'u bisihri azim, era ne bagezaako okubatiisatiisa kubanga bajja n'eddogo eryaki ery'amaanyi. Ekituufu bajja n'eddogo nga lyaki nga ly'amaanyi. Wa awhayna ila Musa, netutumira eri Musa obaka ne bumutuukako nti anna mazima alqi, aswa akasuula ki omugogo wansi. wa idha hiya tawaqafu ma yaufikuna, bwe yamala ogusula wansi omuggo Allah tabaraka wa taala n'agufuula, yaguwafukamu omusota omunene, omuggo ogwo nagutandika okubanga gumira buli kintu kyonna, gumira buli ddogo lyaba lyalikoze eki lifuuliddwawo mu maaso g'abantu, lyabeera nga likola ki nga gumira buli ddogo. Fawaka lahaq, amazima ne gakola ki ne gakakatawo, ne geeyoleka oba ne gakakasibwawo. Wabatala ma kanu ya'maluna, ne byonooneka byonna bye baali bakola ki balogesa, ne bibeera nga bikola ki nga byonooneka. Fagulibu hunalika, ne bawangulwa mu kiseera ekyo oba ne basingibwa. Wanekallabu swagirina, ne baddayo nga bakoze ki nga banyoomeddwa, bakyuka nga eddogo lyabwe linyoomeddwa.
wa alqi sahratu sajidina ne bagwa wansi nga bavunnama abalogo abali ku ludda lwa Firawuna ne bagwa wansi nga bakola ki nga bavunnama. Kaalu ne bagamba amanna tukkiriza birabbil alamina omulezi waki w'ebitonde byonna rabbi Musa wa Haruna tukkiriza Katonda wani wa Musa ne Haruna. Kala Firawuna n'agamba amantum bihi mukkiriza Musa kabula an adhana lakum nga sinnabakkiriza sinnalangira nti mukkirize mukkiriza Musa inna hadha la makru makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha kitegeeza nti mwakoze dde olukwe n'abo ba Musa ne mukoleramu olukwe mu kibuga nga mwagala okufumya ki abantu baamu mu kyalo kino fasawfa kiddaaki ta'lamuna naye mujja kumanya naawera naga kiddaaki mujja kubeera nga mumanya Firawuna yaani la aqtu'anna ngenda kubeera nga mbakutulako aidiyakum emikono gyammwe arjulakum n'amagulu gammwe min khilaafi mu mpulutanyi thumma oluvannyuma la aslibannakum ate mbakomerere ajmaina mwenna. Kyategeeza nti agenda batemako emikono nga oba atemako omukono katugende n'atemako guno ogwa ddyo ate n'agenda atema ku kigere tabitemako lumu bw'amala okutema ku kigere n'ajja n'atema omukono bw'atyo ng'abiwaanyisa kyeyali ategeeza min khilaafi muki mu mpanyisiganya oba mu mpulutanyi thumma oluvannyuma la aslibannakum ate mbakomerere ajmaina mwenna. Kaalu ne bagamba inna illa rabbina malikallabina ne bagamba nti mazima ffe eri Allah omulezi waffe oba otutema oba otukomerera neffe gye tuddizibwa. Wama tankimu minna tulina kyotulanga gwe Firawuna tetulina musango gwonna era okujjako an amanna bi ayati rabbina olwokuba nti tukkiriza amateeka g'omulezi waffe lama ja'atina oluvannyuma okukola ki olw'okutujjira. Rabbana ne bagamba mukama waffe afuruga alayna sabira fukirira kuffe obugumiikiriza watawaffanna muslimina obeera ng'otutta nga tuli baki nga basiraamu otute nga tuli basiraamu. Wakala n'agamba wakala almala'u min qaumi Firawuna ne bagamba abakungu mu kibiina kya Firawuna atadharu Musa olese Musa wa qaumahu n'ekibiina kye lifisidu fil ardi bonoere ku nsi wayadharaka wa alhataka bakoleke ne bakatonda bo. Kala n'agamba sanukatilu abnaahum ngenda baboneza nzita abaana baabwe abaki abalenzi wanastahi nisaahum ndekewo ki abawala wa inna era mazima fawkahum khahiruna era mazima nze ndi waggulu waabwe waffe tuli waggulu waabwe era tusobola batusaako ekyo kyonna kitukola ki kyetuba tusobodde. Kala Musa n'agamba Musa alikawo ekibiina kye stainu billahi. Musa agamba ekibiina kye nti mazima mweyambise eki Allah tabaraka wa taala wasbiru ate mugumiikirize. Inna al-ardi lillahi mazima ensi yaani ya Allah tabaraka wa taala yurithuha man yasha agisikiza bakoze eki bayagadde min ibadihi baddube wal akibatu n'enkomerero ennungi limutakina wal akibatu limutakina n'enkomerero ki ennungi yabo abatyaki abatya Allah tabaraka wa taala. Kaalu n'agamba uzina min qabl ne bagamba Musa bwe yanyonnyola abajulizi ab'ekibiina kye bagamba kaalu ne bagamba uzina min qabl an yautina tubonyebonye olubeerere nga tonaba na kutujjira wa min baadi majiitana n'oluvannyuma ng'otujjidde era tumukubonaabona. Kala n'abagamba asa rabbukum oba oliawo mubonaabona naye asa rabbukum oba oliawo mulezi wammwe an yahlaka aduwakum asobola okubanga agenda zikiriza ki abalabi bammwe wayastahlifakum ate abeere nga basigiza fil ardi kuno ku nsi fayanzuru abenga atunga kaifa ta'lamuna ngeri kijje mugenda okukola ki kimugenda okubanga mukolamu. walakad akhadhna ala fir'auna binisinina والنقص من ثمرات لعلهم يذكرون. Allah agambye mazima ne tukwasa Firawuna emyaka gy'enjala
enjala nebeeranga ekola ki ebatuukako ebakwata Firauna bisinini emyaka gyaki gyenjala wanaksu min thamarati n'obukendevu bwaki bw'ebibala la'allahum yadhakkaruna boolyawo ne bakola ki ne bajjukira. Fa idha ja'atuhumul hasana naye bamalanga obulungi naye nga bubajjidde kaalu nga bagamba bafunye obulungi bubajjidde waliwo ekintu kye bafunye kaalu nga bagamba lanna hadhihi mazima kino kyaffe era tubadde bakukifuna. Wa in tusibuhum sayyi'atin ate bafunanga ekibi kyonna yatayyaru bi Musa nga bagamba ekyo kivaawa kino ekikuwa oba ekiseera nkibudde kwani ku Musa waman ma'ahu nabo bakola ki baali nabo. Ala innama twa'iruhum inna Allah songa temazima kyebagamba ekikwa oba ekisiraani Allah yakibatuusizzaako kivudde eri Allah tabaraka taala walakina naye aktharahum la ya'lamuna abasinga obungi tebakola ki tebamanyi era tebakitegeera. Wakaalu mahma tautina bihi min ayati ne babeera nga bagamba nti olunawe n'olwotwetedde akabonero konna wakana bagamba mahma wonna tautina n'olwotwetedde bihi min ayati akabonero konna la tasharuna biha fama nahanu laka bimu'minina. Abaga nti wonna olubanga otuleetedde akabonero konna litasharuna biha okatulogese fama nahanu laka bimu'minina tetugenda kukkiriza tetugenda kuyanawana otuloze otuleetedde buli kimu otulogese tetugenda kukkiriza. Fa arsalna alaihim tufanna Allah tabaraka taala agambye nabeeranga atuma gye bali tufanna abeera kugamba ofunza abeeranga basindikira amataba enkuba ey'amataba nagibasindikira teyakomawo wajjalaada n'abasindikira neki n'enzige walkumaal teyakomawo n'abasindikira n'ensekere wazafad n'abasindikira neki n'ebikere waddamma n'abasindikira n'omusaayi. Omusaayi gubasindikira atya nti omuntu yateekanga obase ne mazzi anywe nga gafuuka omusaayi atadde amazzi mu kintu kyonna gafuuka musaayi agenda kunaaba amazzi gafuuka musaayi. Allah byonna bibeera nga akola ki nga bibatuusaako ayaati mufassalati nga bubonero obunyonyofu. Fastakbaru naye ate ne bakola ki ne beekuluntaza tebaawulira basigala bakola ki beekuluntaza wakaanu kauma mujrimina kubaki kyali ekibiina ekyonoonyi. Walama waka alayhi rijza bwe baamala okukakatibwako ebibonyoobonyo ebyo kaalu ne bagamba ya Musa owange gwe Musa du'ullana rabbaka tulajanire kuki ku mulezi omutusabire bima ahida indaka byakola ki byalaganyisa gy'oli oluzulwanye bimaze batuukako balaba tebakyalina bakola ki we baddukira ne bagamba Musa tulajanire batusabire ku mukama wo kebyo yakulaganyisa la in kashafa anna rijza bw'anaabanga mazima tusanguddeko ebibonyerezo byo n'abitugyako lanu'minanna laka tugenda kwakola ki tukukkiriza walanurisilana ma'aka bani Israila era tugenda kubanga tukwaki nga tukusindika n'abaana baani ba Israila. Tugenda kubanga tukusindika n'abaana ba Israila. Falama kashafa anhum naye bwamala okugibwako ebibonerezo rijza ebibonerezo nga bagambye illa ajalahum balaguhu okutuusa ebbanga lyabwe eggere yali bagereddwa idha hum yankuthuna tebaalwawo era ne baddamu ne bakola ki ne bamenya endagaano baali si basajja bangu. Fa antakamna minhum ne tubasunguwalira fa agraknahum fil yamin tubazikiriza mu nnyanja bi annahum olwokubanga kadhabu bi ayatina balimbisa ki amateeka gaffe wakanu
anha ghafiluna era bali bagayavu ku go. Allah n'abazikiriza. Wa awrathna alqaumi nasikiza ekibiina alladhina ekyabo kanu yustadhifuna ekyali kinyomebwa ekyali kibaali bayisaamu amaaso. Allah kyeyasikiza fil ardi kuno ku nsi. wamagaribiha Allah agambye nti wa awrathna n'abeera nga asikiza likawumi ekibiina alladhina ekyabo kanu yustadhifuna ekyo ekyali kinyomebwa nga kisibwamu amaaso mashariki al-ardi wa magaribiha ekyo kyali ebuvanjuba ne bugwanjuba. N'abeera nga akolaki nga abasikiza. barakna fiha era nassamu yo emikisa. Yabeera nga akolaki nga assaamu emikisa. watammati kalimati rabbika era mazima kyajjula ekigambo ky'omulezi wo lahusina obulungi obwereere ala bani Israila eri abaana baani ba Israila bima sabaru olw'ebyo byebakolaki byebagumiikiriza. wadammarna ma kanu yasnahu netubeera nga tusaanyayo byonna byebaali bakolaki byebaali bakola. Firauna ebya Firauna wa qawmuhu n'ekibiina kye wa ma kanu yarithuna nebyo byonna byebaali bakolaki bagunjawo oba byebaali bakola. wajawazna bani Israila netuwonya abaana ba Israila albahari mu nyanja. fa'atau ala qaumi yaukafuna ala asnam bwe bamala okubusomoka ennyanja Allah nga abawonyezza ne basanga ekibiina oba ebibiina ebyali bisinza ki amasanamu. asnamu lahum nga basinza ki amasanamu. Kaalu ne bagamba ya Musa owange gwe Musa olwamaze okulaba bali abasinza amasanamu oba ebibajje ti ya Musa owange gwe Musa ja'al lana ilaha kama lahum alihatu ffe tufuulireyo tufuneko ki ku katonda nga nabano bakola ki balinawo bakatonda baabwe naffe tufune ku bakatonda. Kaala Musa n'abagamba innakum mazmamwe qawmun tajhaluna muli ekibiina ekibuyabuya ekitategeera. inna haulai mutabarru ma hum fihi wabatilu ma kanu ya'maluna n'agamba nti mazima bano baliko byonna bikyamu era byakwonooneka ebyo byonna byebakola bigenda kubanga wakalaki byonooneka. Kaala n'agamba agairullahi Musa n'abagamba agamba ekibiina kye nti agairullahi oyo atali katonda abaghikum ilaha atali katonda gwe mbamba noonyeza mmere nga mumufuula katonda wahuwa fadalakum alamina nga ate Allah yabasukumya ku bitonde byonna tumuveeko ate mbalagirira atali katonda nga ate Allah yabasukumya ku bitonde byonna. wa idh anjaynahum min ali firauna bwe yamala Allah tabaraka taala agenda nti mujjukire ne mu kiseera bwe twakola ki bwe tabawonya Firauna yasumunakum su'a al-adhabi yabalundiranga ku ki ku bibonerezo. yukatiluna abnaakum eyattanga abaana bammwe ab'obulenzi wa yastahiyuna nisaakum ng'alekawo baki ab'obuwala. wa fi dhalikum nawekityo bala'un min rabbikum azim kyali kibonerezo kyamaanyi nnyo kyali kibonerezo oba kyali kigezo kyamaanyi nnyo okuba ki eri Allah tabaraka taala. fi dhalikum nawekityo bala'un kyali kigezo min rabbikum kubeerekamu azimu nga kinene nnyo. Allah tabaraka taala nti wawaadna Musa 30 layla netubeera nga tulaganyisa Musa ebiro 30 wa atmamnaha bi ashri netujjuzaako n'ebiro ebirala bimeka 10. fatamma mikatu rabbi 40 laylata netubeera olwo nga bijjuzwa ebiro 40 ku lw'endagaano yaffe gye twalagaana ne Musa ne bijjula ebiro 40 ebiro 40. wakaala Musa n'agamba Musa li ahihi muganda we Haruna muganda we Haruna halifuni fi qawmi nesigaliraako mu kibiina kyange
onsigalize ekibiina kyange obeerenga otambulira wamu nakyo kikuume. Waslahu era olongoose wala tattabi'u sabila lilmufisidiina togobereranga ekkubo lyaki ly'aboonoonyi. Kuma ekibiina kyange temugoberera ekkubo ly'aboonoonyi. Walamma jaa Muusa bwe yamala okujja Muusa limikaatina olw'endagaano yaffe wakallamahu nembe Allah nabeeranga akola ki ng'ayogera wakallamahu rabbu nabeera ng'ayogera neki ne mukama we. Kaala Muusa n'agamba rabbi mukama wange okwogera nawe njogedde nawe naye sikulaba aruni neraga anzuru ilayka ntuuleko gy'oli. Kaala n'amugamba Allah tabaraka wa taala lan taranni toyinza kukola kikundaba walakina naye nzuru ila aljabali beera ng'otunula ku ki ku lusozi fa in istakarra ma kaana olunaaba nga lutebenkedde mu kifo kyalwo we luli fasawfa taranni oba oli ojja kukola ki ojja kundaba. Falamma tajalla rabbuhu aljabaali Allah bwe yamala okukola ki okweyolekera ku lusozi neeyoleka ja'alahu dakka nelubeera nga lwonna lufuuse olw'essedde nkoganga lwonna lusaanyeewo lukakkanye lumulunguse. Wahuru Muusa swaika Muusa n'abeera nga akola ki n'agwa n'azirika. Falamma afakka bwe yamala okudda engulu kaala n'agamba subhanaka mazima gwe yayawukana Allah tabaraka wa taala wayawukana tubtumu ilayka nenenya gy'oli okusaba ekitali kyangu ekyokulaba. Wa anna era mazima awwalu lilmu'minina ndi omu ku abo abasooka mu bakkiriza nzikiriza. Kaala n'agamba Muusa kaala n'agamba Allah tabaraka wa taala nti ya Muusa owange gwe Muusa inni stafayituka mazima gwe nkoze eki nkwawudde ala nnasi ku bantu bonna birisalaati ku lw'obubaka bwange bwenkutumye wa bikallami ne kwogerezeganya kwaffe fahudhu ma ataituka kwata ebyo byenkoze eki byenkuwadde wakun min ashakirina era obeere muki mwabo abeebaza. Wakatabna lahu fil alwahi era twamuwandiikira ku mbaawo Muusa amateeka gaffe min kulli shay'in buli kintu kyonna mau'izata nga kuwulira wa tafsira na kunnyonnyola li kulli shay'in eri ekintu kyonna. Fahudhuha kale zibeera nga zikwata bikuwati n'amaanyi wa umuru kawum era olagire n'ekibiina kyo kawuma k'ekibiina kyo yahudhuhu kibeere nga kikwata amateeka ago bi ahsaniha neki n'obulungi. Sauriku darra lifasikina tujja kubeera nga tubalaga oba nja kubalaga ekkubo lyaki ly'aboonoonyi. Saasrifu an ayati alladhina yastakbaruna fil ardi bigayri haqqi. Allah agambye tabaraka wa taala nti nja kukyusa obubonero bw'abo abeekuluntaliza kuno ku nsi mu bitali bya mazima bigayri haqqi ebitali byaki bya mazima. Wa in yaraw kull ayati bwe balaba obubonero bwonna la yu'minuna biha tebakola ki tebabukkiriza. Wa in yaraw sabila rushdi nebanga balabe ekkubo ery'obwonoonyi ery'obulungamu la yattahidhuna sabila tebakwata ki kubeera balabe ekkubo ery'obulungamu tebalikwata. Wa in yaraw sabila alghayyi naye balabe ekkubo ery'obubuze yattahidhuhu sabila bakwata ekkubo eryo eryaki ery'obubuze. Ensonga lwaki nti ojja n'olaba nti singa bateekawo darasa abantu abajja babaki baba batono naye tebagaa nti waliwo endongo ekola ki ejja ate abantu babaki babangi. Allah kyagenda nti ekkubo ly'obulungamu balikwata batono ate eryaki bwe bateekawo ekkubo ne wabawo ekkubo ery'obubuze eryo likwatibwa abantu baki bangi abaligoberera. Dhalika nawe ekityo bi annahu olw'okubanga kadhabu bi ayatina balimbisa ki amateeka gaffe wa kaanu anha ghafilina era ne beera ku go nga bagayaavu.
Abantu walladhina kadhabu bi ayatina nabeera abalimbisa amateeka gaffe walqa al-akhirah n'okusinkana olunaku lw'enkomerero nga tebalusubirayo habitatu a'malahum jayonoonebwa emirimu gyabwe wannahan jayonoonebwa emirimu gyabwe habitatu a'malahum jayonoonebwa emirimu gyabwe n'agamba nti hali agambye Allah tabaraka wa taala hali yujizawuna illa ma kanu ya'maluna balina kibasuubirayo okuleka ekyo kye bakoleera. Oyinza okusuubira ekirungi nga wakola kibi. Allah kyabuuza balina kibasuubirayo okuleka ekyo kye bakoleera. Wattakhadhu qauma Musa min ba'dihi min huliyahim ijla jasada lahu waru ne bafuula oluvannyuma lwa Musa okugenda kwe bafuula ennyana mu gundi zaabwe ne bafuula nga oluvannyuma ne bafuula ennyana ne babeera nga mu bikomo byabwe ne bafuulabo ennyana erina omubiri n'okuŋoŋa nga bakolamu ennyana nga kalina omubiri nga n'okukaba kakola ki kakaaba ne bakafuula katonda waabwe. Alamu yarawu naye tebalaba. Allah abuuza alamu yarawu naye tebalaba ti annahum mazima la yukallimuhum tebasobola kunyana nnyana eyo gye bayita katonda wala yahidihim sabila era tesobola kubalungamya mu kkubo. Tahdhuhu wa kanu zalimina tesobola kubalungamya muki mu kkubo eyo gye bafuula katonda ne babeera nga ki balyaz'amaanyi. Ennyana eyo gye bafuula katonda ne bafuuka nga baki balyaz'amaanyi. Wama sukita fi aidihim wala au annahum kad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbana wa yaghfir lana la kunnana min al-khasirina. Walamma sakta fi aidihim bwe baamala okwejjusa ne basiikira ne balowooleza ne bafumintiriza waraawu ne balaba annahum kad dhallu ne bamanya nti baali babuze ne bakira nti baali babuze kalu ne bagamba la in lam yarhamna Allah bonawanga totusaasidde rabbuna omulezi waffe wa yaghfiru lana n'otusonyiwa la kunnana min al-khasirina tugenda kuba muki mu bafaafaganiddwa. Walama rajaa Musa ila qaumihi bwe yamala okukomawo Musa eri ekibiina kye gavibanna asfa nga musunguwavu era nga mwenyamivu kala n'agamba bisamma kibi nnyo halaftumuni min baadi ekyomwakoze ki oluvannyuma lwange ajiltum amra rabbukum mwagwiriza ekigambo kyaki kya mukama wammwe. Wa alka alwah n'asuula embaawo wansi n'obusungu. wa ahdha birrausi ahihi Musa bagamba kimukoze kibi nnyo ne mwangu okuteekawo katonda kammwe ne mufuna katonda wammwe mwanguyiriza nnyo. N'anyiiga n'akasuka ki embaawo ze wansi. Wa ahdha birrausi ahihi n'akwata enviri za muganda we oba n'akwata muganda we omutwe n'atandika okukola ki okumusika n'akola ki n'atandika okuba nga asika muganda we nabeera nga asika ki muganda we yajaruhu bwe yabeera nga amusika yajaruhu yabeera nga amusika ng'akola ki ng'amuzza gyali yajuruhu ilahi ng'amuzza gyali. Kala n'agamba nabeera ng'agamba kala n'agamba buna umma owange gwe omwana wa nnyabo. Olwo Haruna agamba ki agamba Musa muganda we nti buna umma owange gwe omwana wa maama.
innal qauma mazima ekibiina stad'ifun kyanafuyiza wakadu era kyabuze kata kyasemberedde yakutulunani okubeera nga kikola ki nga kinzita fala tusmithu bil adaa tosanyusa ki balabe bange tobawagaapo wonkola ebyo nga balaba onsikaasikanya nga balaba tonkola ebyo nga bakola ki tobasanyusa wala tajalni ma alqaumi zalimina era tonteeka wamu nakibiina kyaki kyabalyaza amaanyi si ku ludda lwabwe naye bannafuyiza nekabala katana okukola ki n'okunzita kati ate bwonsikaasikanya bwotyo kitegeeza oba osanyusa ki abalabe bange bwatyo Haruna bwe yanyonyola muganda we kubanga Haruna yabatuusaako yagezaako banyonyola oluvannyuma lwa Musa ekituufu naye nga tebakola ki nga tebakkiriza. Qaala rabbi ghfirli qala rabbi nabira musanga agamba nti mukama wange ghfirli rabbi namugamba nti ghfirli wal akhi nsonyiwa wamu ne muganda wange wadkhilna fi rahmatika obeere nga tuyingiza mu kusaasirako wa anta arhamur rahimina mazima gwe musonyi ate omusaasizi ow'ekisa ekingi asaasira nanyini kusaasira okusembayo mu basaasizi bonna. Bw'atyo Musa bwe yabeera ng'agamba ng'ayigayira Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'amusonyi olw'ensonga nti yaleka muganda we namulekera ekibiina kye nga Allah amuyise ate muganda we ekibiina ne kimunafuya ne babeera nga basinza ennyana. Naga nti inna alladhina ittakhadhu al-ijla naga nti naye mazima abo inna okukuba kukakasa ti inna mazima alladhina abattakhadhu al-ijla bafuula ennyana ekyokusinza ekyo ekyokusinza Allah tabaraka wa ta'ala omu ne babeera nga bateekerawo ennyana ne babeera nga basinza ennyana Allah agenda sanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatin kujja kubatuukako okusunguwalwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okunyoomebwa fil hayati dunya mbuno obulamu bw'ensi. Wakadhalika na wekyo najizi limuftarina wekyo Allah agenti bwatu wasasula abo abagunjaawo limuftarina abagunjaawo ku Allah ebintu ebirala byonna. Naga nti walladhina amilu sayati naabo ababeeranga sayati ababeeranga bakola ebikyamu omuntu nabanga akoze ekikyamu naye bw'amala okukola ekikyamu thumma taabu oluvannyuma n'akola ki neenenya min baadiha oluvannyuma lw'ekyo ekikyamu kyakoze ki kyabeera akoze wa amanu nakkiriza inna rabbaka mazima omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala min baadiha oluvannyuma lw'ekyo okubanga akoze ekikyamu ate ne yeenenya oluvannyuma lwakyo la ghafuru rahim musonyi ate musaasizi. Kitegeeza ki nti Allah tabaraka wa ta'ala singa okola ekikyamu n'okitegeera n'obeera nga weenenya mufutuufu okwenenya oba ne weenenya olwenenya olwesikyaddira Allah tabaraka wa ta'ala ghafuru rahim musonyi ate musaasizi. Agenti walama sakata an Musa laghadabi akhadha al-alwah agenti Musa bwe yakomawo n'asanga ekibiina kye basinza ennyana yasunguwala n'akwata embaawo ezaali ziwandiikiddwako amateeka Allah gali amuwandiikiddeko embaawo zaali zimuwandiikiddwako amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge gano nga bannaffe bamanyi nti amateeka 10 tobbanga tottanga ago gonna gaali ku mbaawo ezo Musa ziyakuba wansi ng'asunguwadde okusanga ekibiina kye kyeyalekera muganda we Haruna ng'atebeeteddeyo ennyana gye yasinza. Naye oluvannyuma walama sakkata an Musa laghadabi oluvannyuma bwe bamala okusirikirira obusungu bwa Musa n'amala okuwola obusungu ne bukakkana ahadha al-alwah yabeera ng'akola ki ng'akwata embaawo ziri kigambira nti embaawo ezimu yazikuwasi ng'akola ki zayatika ne Allah agamba nti wa fi nushatiha hudda naye ezo embaawo oba zeyakuba wansi kwezi ebyasigalamu mwalimu amateeka agaali gakoze ki gawandiikiddwako ng'amateeka ago hudda nga mulimu obulungamu wa rahmata n'okusaasira lilladhina eri abo hum rabbihim yarhabuna eri abo abeera nga batyaki Allah tabaraka wa ta'ala ng'amateeka ago
Musa agamwandikwa ku mbaawo gaberanga galungamya eri abo abati Allah tabaraka wa ta'ala. Agenti wahtara Musa qaumahu 70 rajula limikatina. Musa yalonda mu kibiina kye abasajja 70 rajula, abasajja 70. Abasajja abo yagenda nabo eri Allah tabaraka eri ngagenda okwogera ne Allah tabaraka wa ta'ala. Abasajja abo yagenda nabo. Allah agamba limikatina wendagaano yaffe. Ne falama ahdhatuhum rajifatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Abasajja abo Allah yabasaako olukankanyizibwa n'olubwatuka. Abasajja abo Allah n'abeeranga abajuula ne basaanawo. Naye lwaki abasajja abo ekyageza Allah tabaraka wa ta'ala baatuka ekiseera ne bagamba Musa nti nedda tukoye tuga nti Katonda agambye, naffe twagala tulabe nga Katonda akola ki ng'ayogera, twagala tumuwulire kennyini ng'ayogera. So situgamba nti Katonda ayogera naawe naffe tetumuwulira, naffe twagala kuwulira ku ki ku ddoboozi lye. Ekyayinza Allah tabaraka wa ta'ala abasajja abe 70 n'abeera ng'akola ki ng'abazikiriza. Bamala basikiriza Musa kwe kugamba nti kala rabbi, naga mukama wange law shi'ta singa yagadde ahlaktahum okubazikiriza min qablu olubereberye wa iyaya bazikiriza nani nange olubereberye wakiri. Nga Musa talina wajja kuddayo kugamba bali abantu ng'awulira kimukwasa ensonyi kuddayo gamba nti ate bali bakoze eki bazikiridde. Nziyada agenze eri Allah tabaraka wa ta'ala okugamba nti ate bali abakoze eki abazikiriza teyabalooze. Wekino bagamba atulukuna bima fa'alu sufaha'u minna. Nabagamba baliwo abasigalawo nebagamba nti otuzikiriza bima fa'alu sufaha'u eyo bakoze abasiru minna muffe. Allah otuzikiriza wamu inna hiya tebali abo ila okujjako fitina. Tekiri ekyo tekiri ila fitinatuka okuleka kigezo kyo okugezesako. Tudhiru biha man yasha'u obuza nakyo ogwesa kuno obuza nako gweyagadde. watahidi man tasha'u era olunganya nakyo gwoba okoze eki gweyagadde. Anta waliyuna mazima gwe mukumi waffe gwe mukama waffe. fa agfir lana tusonyiwe mukama Katonda tusonyiwe warahmana era okole ki otusaasire wa anta khairu ligafirina, mazima gwe musonyiyi era omusaasizi ow'ekika ekyawaggulu. Naga nti waktubu lana fi hadhihi dunya hasana. Naga nti obeerenga Allah tabaraka wa ta'ala tukusaba obeerenga otuwandiikako ebirungi. waktubu lana fi hadhihi dunya hasana, otuwandikako ebirungi kuno ku nsi. wa fil akhirati ne kunaku lw'enkomerero era obeerenga tusaba otuwandikako ebiki ebirungi. inna hudina ilaika, mazima ffe twenenyereza gy'oli. kala n'agamba adhabi usibu bihi man asha'u agambye nti ebibi Allah agambye nti ebibi byange n'ebibonezo byange mbituusa kwoyo gwe mba njagadde. warahmati wasi'ati kullu shay'in, nate n'okusaasira kwange kwabuna ku buli kimu. Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu okusaasira kwe kwabuna buli kimu. Olaba omuntu akola ekikyamu, muntu n'atasaala, muntu n'atasiiba, muntu n'atasaddaaka, buli kimu ng'amenya kimenye, naye nga wallahi Allah amusaasira n'amugabirira n'amuliisa n'amuwa buli kimu. Lwaki? Okusaasira kwe wasi'ati kulla shay'in, kwabula buli kintu kwabunako. fasaa kutubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakata. Agambye Allah tabaraka wa ta'ala nti ajja kakasa okusaasira kwe lilladhina eri abo yattaquna abeera nga batya Allah tabaraka wa ta'ala bamutya, wa yu'tuna zakata ne bawaki ne bawona zaka. Baganda bange zaka kintu kikulu. walladhina hum bi ayatina, era nga abo ne ku mateeka gaffe, ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala yu'minuna, nga bagakola ki
abagakkiriza bebaliwa alladhina abo bayogerako abakkiriza amateeka alladhina abo yatabiuna abagoberera rasula nabiyil umiya abagoberera omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyali tamanyi kusoma yadde okuwandiika. Allah n'ateekawo ng'ekyamagero naddira nabbi atamanyi kuwandiika atamanyi kusoma ate n'amusaako obubaka obw'enjawulo n'amusaako obubaka obwa bwino ate n'abeera nga abutegeeza ki nga butegeeza abantu n'abeera nga abantu babeera nga bakola ki babwiga ng'ate nga ye yali teyakola ki teyasoma. Indahum alladhi oyo yajidunahum maktubu alladhi oyo yajidunahum maktuba indahum fi tawrati maktuba indahum fi tawrati oyo gwe basanga nga yawandiikibwa oyo gwe basanga yawandiikibwa mu bitabo nga Tawrati wal Injil mu Tawrati ne mu Injil ya'muruhum ngalagira bil ma'rufi okukola obulungi wayanhahum atenga aziza an munkar okukola biki ebibi wa yuhilla lahum tayyibati era nga kiza nakiza mbere nga mukola ki nga mulya ebirungi wa yuharrimu alayhim alhabaitha ate n'abeewaza okukola ebiki ebikyamu yabayigiza ebirungi ate n'abeewaza ebiki ebikyamu wayavaa'u anhum israhum era n'abeera nga abajjako obuzito bwabwe wal aglala n'eki n'enkoligo oba n'empingu allati kanat alayhim ebibalinga baliko ebibaaliko falladhina nabo amanu abakkiriza falladhina nabo amanu bihi abakkiriza abamukkiriza abamukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adharuhum ne bamuwagira wanaswaruhum ne bamutaasa wataba'u nura ne bagoberera ekitangala Qur'ani alladhi unzila ma'ahu yakanaye kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakana Qur'ani agambye nti Allah tabaraka wa taala agambye nti abagoberera ekitangala ekyo kiyakana kyo Qur'ani ulaika agambye abonno humul muflihuna bebe kubera nga bakola ki nga beesiima ku dunya ne ku akhira. Kul bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas abange mu abantu inni mazmaza rasulullah ilaikum jami'a zindira katumiddwa eri mwenna abantu alladhi oyo atumye aliwa alladhi oyo lahu mulku samawati wal ardh nga yemufuzi waki w'eggulu n'ensi la ilaha illa huwa tewali yesinzibwako illa huwa okujjako ye yuhyiyu wa yumiitu yalamusa ate yatta fa aminu billahi mukiriza katonda wa rasulihi n'omubaka we nabiyi oyo nabbil umiyi eyakisibwa nga tamanyi kuwandiika alladhi oyo yu'minu billahi wa kalimatihi oyo aganje alladhi oyo yu'minu billahi akiriza katonda wa kalimatihi n'ekigambo kye wattabi'uhu mukole ki mugoberere la'allahum tahitaduna oba oliawo nemukola ki nembeera nga mulungama oyo Allah nabbi gwagamba oyo yu'minu billahi akiriza katonda wa kalimatihi n'ebiwandiiko bye byonna wattabi'uhu mugoberere la'allahum tahitaduna oba oliawo nemulungama kitegeeza kintu ogoberera obubaka bwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama obakulamwa era obamu abo abakoze eki abagenda okulungama kitegeeza kintu twekwate ku Qur'ani kuba Qur'ani mwe mujjudde amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala singa nekwata ku Qur'ani kitegeeza ogenda kubamu abo abakoze eki abalungami naga nti wamenikawumi ne mu kibiina wamenikawumi Musa ne mu kibiina kyani kya Musa wamenikawumi Musa ne mu kibiina kya Musa ummatu yahiduna bil haqqi mulimu abo abalungamira ku ki ku mazima mu kibiina kya Musa mulimu ekibiina oba ekibiina ekyalungamya kuba ekyalungamyanga abantu nga kibalungamiza ku mazima bil haqqi ku mazima wa bihi yaidiluna era nga ku mazima ago beekanya nago nga bagenkanyakanya tebalimba wakata'nahum thinnata asharata asbata
umama agambye nti ne tukutulamu agambye nti Abayisirayiri bye yali ayogerako mu Bayisirayiri abo Allah agambye nti yakutulamu oba twakutulamu ebibiina 12 wa auhaina ila Musa ne tutuma eri Musa idh staskahu kaumahu mu kiseera ekibiina kye kyamusabira bamusaba amazzi kubanga basomosa ennyanja ne batambula akabanga kawera baalumwa ennyonta Abayisirayiri baalumwa ennyonta n'ebibiina ebyakutulamu byalumwa ennyonta tutuuka ne basaba Musa nti tufunire ku mazzi ennyonta ng'etuli bubi tukoze tutya Allah n'agamba nti auhaina ila Musa abeera nga asindikira Musa obubaka n'amulagira nti an adhribu bi aswaka lihajara abeera ng'okwata omugogo ogwo ogukube ku jjinja oba ku lwazi kujinja fanbajasat minhum 12 aina bwe yakuba omuggo ku jjinja ejjinja lyafubutukamu ensulo 12 nga biri ebibiina ebyakutudwamu 12 n'ejjinja lyavaamu ensulo 12 Allah n'agamba nti kad alima kullu unnasi mashrabahum buli kibiina kyamanya obunywero bwakyo kitegeeza nti buli kibiina 12 n'ensulo ziri 12 kibiina kyali kiyina ensulo yaakyo gye kirina okunywerako wadhalalna alaihim ligamaama tebakoma ku ekyo bamaze okusaba amazzi omusana ebbugu byali bibaakira nnyo nga bawulira bubi omusana gubookya nnyo naye Allah nebagamba nebasaba Allah abeere nga bamulajanira nabwo omusana okukola ki gubaakako nnyo Allah yali yasiima abaana ba Isirayiri abo n'agamba nti wadhalalna alaihim ligamaama n'abeera nga babikira waggulu waabwe ekire wa anzalna alaihim limanna wasalwa teyakoma ku ekyo n'abeera nga basindikira limanna wasalwa ennyama y'ebinyonyi n'omubisi gw'enjuki gwabeeranga gukka ennyama nga bagirabirawo y'ebinyonyi ng'omubisi gw'enjuki gukka gudda ku bikoola guli wamu nga bagulya nga bwe bakola ki nga bwe baagala kale okugabira kwaki kitegeeza ki bwewuliriza ekintu ekitegeeza nti Allah tabaraka wa taala bw'aba yasaze akugabirira mu buli mbeera n'olabiraawo abasinga balina engombe egamba mbu Allah tasiba tunaalireeta Allah asobola okuwa mu buli mbeera yonna Allah asobola okukola ki okugabirira naye lwakuba nti okukkiriza kw'abantu kwe kunaabuufu kwe kutonotono naye nga Allah talina gw'atasobola kugabirira mu buli mbeera wabula ekiba kiriwo kwe kubeera nga otegeera nti Katonda n'omwesiga n'owaayo obulamu bwo n'owaayo embeera zo n'owaayo okutegeeraku nti si gwe ate eyetegeera wabula Allah tabaraka wa taala gw'olina okuba nga weesigamira n'abagamba nti webamala okuba nga abawa ennyama y'ebinyonyi n'abawa n'omubisi gw'enjuki salwa omubisi gw'enjuki n'agamba nti kullu mulye min tayyibati mu birungi marazaqnakum mwebikola eki bye mbagabidde omazallamna tetwabyazamanya abantu abo Allah tabaraka wa taala agambye nti abantu abo tetwabalyazamanya oba tebalyazamanya Allah teyalyazamanya abantu abo walakina naye kanu anfusahum yazlimuna bo beeryazamanyanga emitima gyabwe bokka na bokka abantu wa idha kila lahum abantu abagambibwa wa idha kila lahum jukira mu kiseera abantu abagambibwa nti sukunu hadhihi alqariyat mubeerenga mutula mu kyalo kino mukalire mubeere mu kyalo kino wakulu minha haythu shi'tuma era mbeere nga mulya ekyo kyonna kyemukola kyemwagala wakulu hittati ate mbeere nga mwegayirira Allah n'ekigambo ekirungi mubeere nga mwegayirira ekigambo ekirungi nga mwegayirira kitegeeza ekintu balina okubeera nga bali ku azikari astagfirullah nga begayirira Allah tabaraka wa taala abeere nga basonyiwa wadkhulu baba sujada bayingire mu miryango nga bakoze ki nga bavunnamye lwaki Allah tabaraka wa taala yagamba nti lwaki balaga nti obeere nga beegayirira olw'ensonga nti baagaana ogenda mu kyalo ekyo kubanga bakola ki nga bakirwanira ne bagamba Musa nti genda gw'olwane ne Katonda wo ffe tutudde wano gye tujja kukola ki kujja kulwana
kati oluvannyuma Allah n'agamba nti muyingire mu kyalo ekyo muli buli kimu naye mwogere ekigambo ekirungi wadkhulu baba sujada muyingire mu mulyango nga mukoze ki nga muvunnamye naghfir lakum khatayatikum nja kubeera nga masonyiwa ki ebibi byammwe sannajizi limuhisinina mazima tusasula abo abakola ki abalongoosa. فبدل الذين ظلموا منهم قول غير الذي قيل لهم abo babeeranga bakyusa abalyaza amaanyi ekigambo kibagambiddwa ng'ate si kyo kibakola ki si kyewoogera. fa arsalna alayhim rijza mina samai ne tubeera nga tubasindikira ebibonyobonyo okuva mu ggulu bima kaanu yazlimuuna olw'ebyo bye baalinga bakola ki bye baalimbisanga. Allah tayagala kumulimbisa era bw'omulimbisa era naye akusasula okumulimbisa kwe. Okumulimbisa okwokoze ki kubuuza kyoba nti basindikibwa ebibonerezo okuva mu ggulu naye nga lwaki yabibasindikira lw'ebyo bye baalinga bamulimbisa. So singa tebamulimbisa baali badde nga tebakola ki tebafuna bibonerezo ebyo. Wasaluhum Allah agenti wasaluhum beranga obuuza anil kariyati lati kanati hadrat libahari. Beranga obuuza abaali balina ab'ekyalo ekyali kiriraanidde ku bitundu by'ennyanja oba ku nnyanja. Beranga obabuuza lwaki ababuuza iz yaiduna fi sabti إذا تأتيهم هياتهم يوم سبتهم شراء يوم سبتهم شراء ويوم لا يسبتون. Abaali balina ebitundu ebyalinanidde ku nnyanja Allah agenti babuuze ebyennyanja byajjanga ku ki ku lunaku olwa sabbiiti byonna ne bibeera ku nnyanja ne biddamu ku ngulu bw'ebiti ng'ate baakola endagaano eri Allah tabaraka wa ta'ala yabakozesa endagaano nti teri kuvuba ku lunaku lwa sabbiiti. Olunaku olwo lwa kuwummulamu. Sabbiiti kitegeeza olunaku olw'okumeka olw'omukaaga nti lw'olunaku olw'okuwummulamu. Nabagamba nti mukola ki tebalina kuvuba byennyanja ebyo naye ate olunaku olwo ebyennyanja ne bikola ki ne bibeera nga bikola ki bibeerawo bingi. Kyokka ate olunaku olutaabeeranga lwa sabbiiti laata utiihim tebyakola ki tebyabajjiranga. Kadhalika nabwekityo nabuluhum Allah agambye kazalika nabwekityo nabuluhum bima kaanu yafisikuuna. Allah yabagezesa olwo bye baakola ki bye baayonoonanga. Kitegeeza nti okwo nnaku bali kugezesa ku Allah tabaraka wa taala. wa idh qallati ummatu minhum limata'izuuna qawma. Jjukira ekibiina era bwe kyagamba ekibiina ekimu mu kyo ekibiina ekimu mu bo bwe kyagambanga nti lwaki muwulirira abantu lwaki mubuulirira abantu oba lwaki mubuulira ekibiina Allahu muhlikuhum Allah kyagenda okukola ki okuzikiriza aw mu'adhibuhum adhabu shadida oba kyagenda okuboneza ebibonezo ebiki ebingi oba eby'amaanyi. Kul bagambe kala ne bagamba maidhrata lwakola ki lwakugonda kugaba kikola lwakugonda lwakwetonda. Kyekikola ki kyekibakozesa ekyo kwetonda kwetonda illa rabbikum eri muki omulezi waabwe walallahum yattakuuna oba oliawo ne batya bakikola babeere nga babuulirira oba oliawo ne bagonda ne beetonda ate nabo abawulidde nabo olw'okuba nti bagondera Allah tabaraka wa taala olw'okumwetondera oba olw'okugonda babeere nga ku nnaku lw'akhira babeera nga Allah abasasulamu ekisinga obuki obulungi. Walamma nnasu ma zukiru bihi naye lwamala okwerabira ebyo ebigambo ebibabuuliddwa anjayina ladhina yanhauna an su'i Allah naga nti nabeera nga ataasa abo ababuuliranga abantu okuva abazizanga bannaabo okukola ebibi. Allah tabaraka wa taala nabeera nga abawonya wa ahdna ladhina dhalamu biadhabi
n'abeera ng'akola ki ng'akwata abo abalyazaamaanyi n'abeera ng'abassaako bi'adhaabi ba'is n'abeera ng'abassaako ebibonezo ebikakali bimaakaanu yafisikuuna olw'ebyo bye baakola ki bye baali yafisikuuna bye baayonoonanga. Agenti falama atawu anmaanuhu bwe baamala okumenya amateeka ne babeera nga beekuluntaliza ku ebyo ebyabaziyizibwa kulna ne tubagamba Allah n'agamba nti kulina lahum kunu kiraddatu khasiina mbeere nga mufuuka enkobe enyoomoofu. Allah n'abafuulamu enkobe n'abafuulamu enkima bw'atyo nabeera nga abakyusizza embeera zaabwe. Wa idha ta'adhana rabbuka jjukira Allah Mukama Katonda bwe yalangirira n'alangira n'agamba nti la yab'athanna ngenda kubeera alayhim illa yawma al-qiyama ngenda kubeera nga mbasindikira okutuuka ku yawma al-qiyama agenti la yab'athanna alayhim illa yawma al-qiyama ngenda kubeera nga mbasindikira okutuusa ku lunaku lw'enkomerero man yasumuhum su'a la'adhab bagenda kubanga batuusaako ki ebibonerezo. Inna rabbaka mazima katonda wo lasari'ul iqabi mwangu nnyo w'okubonereza wa innahu ate mazima lagafuru rahim ate musonyiyi ate musaasizi. wakata'annahum fil ardi umama netubeera nga tubakutulamu oba twabayawulayawulamu mu nsi muno ebibiina bingi. wakata'nahum fil ardi umama twabeera nga tubakola ki tubayawulayawulamu ebibiina mubbo minhum nga mubbo salihuna mulimu abaki abalongoofu wa minhum duna dhalika ate nga mulimu mubbo abatali baki balongoofu. tuba nti mu nsi mulimu abonoonefu n'abatali. omuntu mbeera awo ne bawulira adhan sawa ya swala abasituka ne bagenda okusaala era abonoonefu ne bakola ki ne basigalawo. tuba nti Allah agambye nti mubbo mulimu abalongoofu wa min duna dhalika mulimu n'abatali ki balongoofu. wabalawnahum twabagezesa bil hasanati n'ebirungi wa sayiati n'ebibi la'allahum yarji'una oboolyawo ne bakola ki ne baddirira. ngeno ekiraba nti Allah agezesa omuntu ku kirungi n'ekiki n'ekibi naye nga kyanoonya oboolyawo ne weetereeza. wahallafa min baadihim khalfu netubeera nga tusikiza alagaye nti ne basikizibwa oluvannyuma lwabwe ate abasigire. Allah n'abasikisa abaki abasigire. walithu likitaaba ababasikira ki ebitabo ya'khudhuuna arada hadha al-adna ne babeera nga bakola ki baagalawo oba nga balondawo oba nga basiimako ekyo ekyawansi baagala ebyokufuna ebirungi naye nga tebyo ebyawansi ku birungi eby'enkomerero. wayakulu nga bagamba sayaghfiru lana Allah ajja kukola ki ajja kutusonyiwa. wa in ya'utihim arad mithluhu ya'khudhuhu ate ebyaddangamu ne bibajjira abadde beenenyeza ate nga bakola ki ngera babitwala. Allah n'agamba nti alam yu'khadhu alayhim mithaqa likitabe abange tetwabajjaako endagaano mu kitabo tetwakola nabo endagaano mu kitabo tubajjaako endagaano netugamba nti an la yakulu ala Allah illa al-haqq teboogera katonda ekintu kyali kyonna wabula okuleka nga boogera mazima. waddarasu ma fihi era ne basoma ekyo ekyali mu kitabo. waddaru l-akhirati mazima ennyumba ey'enkomerero khayru lilladhina yattaquuna yesinga eri abo abatya Allah tabaraka wa taala. afala ta'ikiruuna naye abaffe temutegeera. Allah abuuza abaffe temutegeera temulowooza. walladhina yumaskuuna bilkitaabi ate nti naabo abeekwata ku kitabo ne beenywereza ku Qur'an wa aqaamu salata ne beeweerezaawo swala inna la nudhi'u ajra almuslihina Allah agamba tetugenda kwonoona oba tetwonoona mpeera yaabo abalongoosa oba abalongoofu. وإذ نتقنا lijabalu fawqahum era agambye nti mujjukire mu kiseera we twasitula olusozi waggulu waabwe kaannahu dhalalatu ne lubeeranga waggulu ne lubabeeranga manvuuli
wa dhannu ne balowooza annahu waqi'un bihim tilugenda kubagwira netukhudhu netubagamba khudhu mukwate ma atainakum ebibaweeredde bikuwati n'amaanyi wadhkuru ma fihi era mukoleki mwogere mujjukire ekikola ki ekirimu la'allahum tattakuna oboolyawo n'embeera nga mulimu abo abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrihim era jjukira min dhuhrihim dhurriyyatuhum era jjukira Allah tabaraka wa ta'ala bwe yabeeranga ajja ku baana ba Adamu oba ku migongo gyabwe ezadde washaduhum ala anfusihim n'abeeranga alijuliza bo bennyini n'abeeranga bajjako obujulizi n'ababuuza nti n'abagamba nti alastu birabbikum abaffe siri mukama wammwe kaalu ne bagamba bal kituufu oli mukama waffe shahidina era tukola ki tujulira era tukakasa an takulu yawma alkiyamati inna kunna an adhabi gafilina again antakulu amegamba yawmal qiyamah kunna kuwenkobe nti inna mazima kunna mazima fe ani hadha kwekyo gafina twali tetukola ki twali bagala avunga tetumanyi au takulu oba balemegamba nti innama mazima ashraka abauna bakitafe bagattaga katonda ekintu ekirala min kabuli olwebiri wa kunna mazima fe dhuriyati tulizadde dhuriyati min baadihim tulizadde oluvannyuma lwabwe fe tetunenyezebwa nga makulu Allah kyayategeeza nti bayinza nti fe tulizadde ekyo tetwamanya afatulukuna allo tuzikiriza bima faalu limbutuluna olwabo abwe bakola bye batamanyi abonoonyi bye bakola tuzikirize ku ebyo alla kwe kubakola ki kwe kubategeeza agenti wakadhalika nabwe kityo nufassilu ayati wal allahum yarji'una bwe tunyonyola obubonero bwaffe oboolyawo nemukola ki nembeera nga muddiira nembeera nga mwenenya oba nga mudda eri Allah tabaraka wa ta'ala okumutegeera. Wa atilu alayhim naba alladhina atainahum ayatina agenti beera nga obasomera naba ekyafaayo beera nga obasomera ekyafaayo ekyoyo gwe twawaki gwe twawa amateeka gaffe fansalahu minha ate nagesoolamu nagavaako atbaahu shaitan nabeera nga agobera ki shaitan fakana minal gawina nabeera mubaki mubabuze kitegeeza nti ogobera shaitan obeera mubakoze ki mubabuze bweweesoola mu mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala bagambye essaala neweesoolamu tosadde siiba neweesoolamu tosiibye kitegeeza omaze okugoberera shaitani olimu abo abamaze okubula agenti walaw shi'na eso singa twayagala oyo yeebuza bw'atyo oba yabula bw'atyo larafa'nahum biha twalibadde tumusitula ki n'okubuzaabuzaako okwo tumusitula nako olw'obuwakanyi bwe walakinahu naye ahladda ila al-ardi sawa yateera ku nsi nalabanga yakola ki yamalayo atebenkedde wataba hawa nagobera ki nagolera obwagazi we famathaluhu ekifaananyi ky'omuntu oyo awedde amateeka ga Allah tabaraka nagesoolamu kamathali al-kalbi ekifaananyi kye kiringa ekyembwa in tahmilu alayhi embwa obanga ogigobe yalhathu ebeera ng'ewuukeera au tatrukuhu n'obanga togigobye yalhathu ate era ewuukeera embwa egiraba ogigoba ebeera ewuukeera n'eba etudde awo esobola olulimi era n'ewuukeera kati omuntu bw'atyo tasalawo tategera mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala ekyo ekifaananyi Allah kyeyamugezesa naga nti dhalika mathalu ekifaananyi ky'abantu abo dhalika mathalu qawmi alladhina kadhabu bi ayatina ekifaananyi ky'abantu abo abalimbisa amateeka gaffe Allah tabaraka wa ta'ala agambye kyo ekifaananyi kyabo dhalika ekyo nno mathalu kye kifaananyi liqawmi alladhina kadhabu bi ayatina ekifaananyi kyabo abalimbisa amateeka gaffe Allah tabaraka wa ta'ala wagambye ekyo ekifaananyi kyasobola okuba ekyabo abalimbisa amateeka gaffe. Nagamba Allah tabaraka wa ta'ala amateeka gaffe naga nti faksusi lekaswas la'allahum yatafakkaruna agee tukunyumiza ebyafaayo ebyo tukunyumiza emboozi eyo oba olyawo yatafakkaruna nobeera ng'ofumiitiriza nemufumiitiriza mbeere nga mudda eri Allah tabaraka wa ta'ala obanga otegeera ebyafaayo ebyo saa mathala likawumi
ladhina kadhabu agambye nti kibi nnyo ekifaananyi ky'ekibiina kyabo abalimbisa oba abalimbisa kibi nnyo kibi ekifaananyi ky'oyo alimbisa lekaga nti oba bagamba bali ne kati bagamba gwe kibi n'ekifaananyi kyani ky'oyo alimbisa wa ansahum kanu yazlimuna bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimuna era emyoyo gyabwe gye bakola ki gye balimbisa oba gye balyazaamaanya yazlimuna gye bakola ki gye balyazaamaanya emyoyo gyabwe bw'ogaana okusaala olyazaamaanya omwoyo gwo tulyazaamaanya Allah tabaraka wa taala olyazaamaanya wekka omwoyo gwo okwokusaala gw'okufunamu okusiba gw'okufunamu si Allah tabaraka wa taala gwe olyazaamaanya mwoyo gwo agenti man yahidillahi omuntu Allah gwakoze eki gw'abalungamizza fahuwa almuhtadi oyo aba omuki omulungamu waman yudhil oyo abeera abuze fa ulaika humul khasirun oyo aba akoze eki afaaganiddwa walakad dhara'na lijahannam kathira min aljinni wal insi Allah agamba nti twateekerateekera abantu oba twakolera abantu oba twateekera abantu omuliro Allah bw'atewage nti mazima twatondera omuntu omuliro bangi mu majini ne mu bantu Allah bw'ateekerateekera omuki omuliro lahum qulubu la yafqahuna biha Allahu akbar agambye nti bangi mu bo abateekera balina emitima naye tekikola ki tegitegeera tegifumiitiriza lahum qulubu la yafqahuna biha tegifumiitiriza walahum ayun la yubsiruna biha balina amaaso naye tebagalabisa walahum adhan la yasma'una biha balina amatu naye tebakola ki tebagawuliza omuntu atawulira balina amaaso batunuulira ebyafu batunuulira obubonero bwa Allah naye tebabutegeera bal hum adhallu mazima baabula aga Allah tabaraka wa taala nti ulaika abonno kal anami balinga ensolo mu kubula kwabwe balinga ki ensolo naga nti bal hum adhallu nagambye naye nedda oba bo basingako ne ku nsolo okubula bo bazisingako kubanga ensolo tebulangako nga muntu togenda kusanga nsolo ng'esiyaga tekikola togenda kusanga embwa ng'ate egenze kuki ku ndiga tekisoboka naye otulonda abantu abakyala ne babawa embwa ne babawa endogoyi Allahu akbar Allah tabaraka wa taala agambye humu adhallu no bo basinga n'okukola ki abantu basinga n'okubula okusinga ensolo ulaika hum lagafiruna era abantu abo bebafaaganiddwa abakola ebikola ng'ebyo abatategeera amateeka ga Allah tabaraka wa taala Allah agambye nti walillahi al-asmaa'ul husna Allah alina amanya amaki amalungi Allah alina amanya amalungi olw'okuba n'amanya amalungi agambye nti wad'uhu biha mbeera nga mugakola ki mugasabisa musabisa amanya ga Allah tabaraka wa taala mugawulira Rahmani omusaasizi ai Allah nsaasira gwe omusaasizi nsaasira algani gwe mugaggayi Allah ngaggawaza musabisa amanya amaki amalungi alladhina nagamba nti agambye nti wadharu muleke mulabeeka alladhina abo yulhiduna fi asma'ihi abakyusakyusa ki amanya ge ne bagafuulafuula sayujizawna ma kanu yamaluna tugenda kubasasula ebyo bakola Allah tabaraka wa taala tagenda kulyaza amanya muntu buli muntu agenda musasula ekyakola ki kyakola wa mimman agambye nti wamimman khalaqna ummat yahiduna bilhaqqi wa bihi yaidiluna agambye nti mulimu betwatonda wamimman halakna abo betwatonda ummat mulimu ekibiina yahiduna ekirungamya bilhaqqi eryabaki eryamazima wa bihi yahidiluna era nga benkanyankanya nago nga tebagayisa mu maaso tebagavoola walladhina kadhabu bi ayatina naye abalimbisa amateeka gaffe sanastadrijuhum age tugenda kubasindiikiriza min haythu la ya'lamuna tugenda bakwatiriza tubazikirize mu kaseera nga tebakola ki nga tebamanyi wa umli lahum in kaidi matin Allah agambye nti
Allah tabaraka wa taala agambye nti mbalindirizaako just mbalindirizaako katono mbalindirizaako wa umlillahum mbalindirizaako katono inna kaidi matin mazima entegeka zange ngumu teyinza zisobola entegeka zange tezeepakirwako abo abeewaga abagaana abeefula ab'amaanyi mu dunia abava ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala eswala tebazisaala tebasiiba tebasaddaaka Allah agambye nti wa umlillahum tebumenyeka mbalindirizaako kaseera kaki katono inna kaidi matin enteekateeka zange ngumu awalam yatafakkaru abaffe Allah tabaraka wa taala abaffe awalam yatafakkaru tebalowooza agaye nti abaffe tebalowooza mabiswahibihim nti oyo mukwano gwabwe jinnati nti mugulu wa ddalu tebalowooza Muhammad oyo eyassibwako ensonga zonna oyo eyatuusibwako obubaka bwonna nti mugulu wa ddalu si mugulu wa ddalu inni huwa wabula ye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tali kirala illa okujjako nadhiru mubin mutiisa omweyolefu abeera nga abuulirira abantu awalam yanzuru fil malakuti samawati wal ardi abaffe tebatunuulirako ne batunuulira bafunyitiriza ku bufuzi bw'eggulu n'ensi wama khalaqa Allahu min shay'in kufuzi bwaki bw'eggulu n'ensi tebafunyitiriza n'ebyo wama khalaqa n'ebyo wama khalaqa Allahu n'ebyo Allah bye yatonda min shay'in ebintu byonna bibate tebafunyitirizaako ne balowooza kwebyo byatondebwa mu nsi Katonda bye yatonda ebiri ku nsi byonna tebafunyitirizaako wa an asa an yakun kadi kitarabba ajalahum ala amaze okubuuza tebafunyirizaako ebyatondebwa mu nsi yonna okulyawo entuuko yaabwe nebeera ng'eriki esemberedde obutafunyitirizaako kuba omuntu bwefunyitirizaako osobola okitegeera nti mubutuufu n'entuuko yange eri kuki eri kumpi wa anna asa ne bamanya oba olyawo an yakun kadi kitarabba ajaluhum ti entuuko yaabwe esembedde babi ayi hadith baadahu yu'minuuna Allah agambye nti olwo Allah tabaraka taala agambye nkyo kyekiriwo ekigambo kyonna kyebanakiriza oluvannyuma lwa kino kigambo ki bigambo kyebanakiriza oluvannyuma lw'ebigambo bya Qur'an Allah tabaraka taala abuuza olwo banakkiriza ki baba bawakanya Qur'an ki kyebanakiriza agambye nti man yudhillillaha fala hadiya lahu omuntu Allah gwabuzizza tewali ayinza kumulungamya wayadharuhum mubaleke fitugiyanihim muze bwabwe ya mahuna babere mulinga babulubuuta bajja kukitegeera eri Allah tabaraka taala ku budde obw'oluvannyuma yasalunaka bakubuuza gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayina marusaha iyo nkomerero etuuka ddi kwe bagambe innama ilmuha inda rabbi okumanya kw'olunaku lw'enkomerero tekuli kunze kuli eri Allah tabaraka wa taala yakola ki yakumanyi ilmuha yakumanyi inda rabbi yakumanyi mulezi wange la yujiliha liwaktiha illa huwa teryamanyi kiseera kyayo tebabalimba okuleka Allah tabaraka wa taala agende thakalati fi samawati wal ardi ekyazitowa waggulu muggulu n'ensi teyakimanyi la tautiikum illa bagita tekigenda kukujjira ekiseera ekyo okuleka kibwatukira kigenda kujja kibwatukira yasalunaka bakubuuza agambye nti yasalunaka bakubuuza ka annaka hafi anya nga balinga ababuuza nti gwakimanyi nnyo ne nabbi Muhammad naye nga tamanyi kiseera kyankomerero liro kirituuka yakyo bwamugamba nti bakubuuza balinga nti gwakimanyi nnyo kwe bagambe innama ilmuha inda Allahi okumanya kw'ekiseera ky'olunaku lw'enkomerero kuli eri Katonda walakina naye akthara nnasi la ya'lamuna abantu abasinga obungi tebakola ki tebakitegeera nsonga kibabuuza kinaatuuka ddi okumanya kwakyo kuli eri Allah lwakuba abantu tebakitegeera kwe bagambe la mulku linnafsihi nafa'a wala dharra illa ma sha Allah bagambe nti nange simanyi era siyinza kufunira mwoyo gwange mugaso wadde ekibi kyonna okuggyako
masha Allah ekyo Allah kyakoze ki kyabayagadde. Walaw kuntu agenti walaw kuntu a'lamu al-ghaiba singa nali mmanyize nga Muhammad ebiri ewala naalibadde nga neeyitiriza okuba nga neewa ebingi ne simanyi biri wala wama masaniya su'a era saalibadde nga neetuusaako akabi konna saalitugiddwawo kantu konna yadde okukiza nti akabi kantuukeko kuba bamanyi ebikola ki ebiri ewala n'ebiri ewala nabbi kyali asinga okutegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okukola ki okubimanya n'agamba nti inna mazima ana nze sirinze kintu kyonna ila okujjako nadhiru ndi mutiisa oba mubuulizi wa bashiru era okusanyusa likawumi yu'minuna era ekibiina kyange ekikkiriza era ekibiina ekikkiriza. Nabbi yali nadhiru ate bashiru nga mutiisa oba mubuulizi ate nga musanyusa. Agambye wahuwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida agenti Allah tabaraka wa ta'ala yoyo eyabatonda mu mwoyo gutya ogumu nga tujja mujjajjaffe Adamu alayhi salam. Bw'amala okutonda Adamu waja'ala minha zawjaha n'abeera ng'atonda mugwo omwoyo ogwo n'abeera ng'atondamu ate omukyala mu mwoyo gwa jjajjaffe Adamu ate mwe yajja Hawa yabeera ng'ava mwani ate mu Adamu. Lwaki yatonda Hawa oluvannyuma okutonda Adamu? Liyaskuna ilaiha Adamu atebenkere ki abeere ng'atebenkera gyali. Kitegeeza nti abakyala butebenkero bwaki bwa musajja ekyatomesa omusajja kubeera nga otebenkera eri abakyala abo oba eri omukyala. Falamma tagashaha hamla afifa famarrati bihi agenti Allah tabaraka wa ta'ala agenti falamma tagashaha bwe yamala okubanga agenda eri omukyala n'alabagana n'omukyala mu mbeera ey'obufumbo hamla n'abeera ng'akola ki yabeera ng'afuna olubuto. Bw'amala okufuna olubuto olwo hafifa famarrati bihi bw'amala okufuna olubuto olwo yabeera ng'akola ki ng'atambula nalwo nga tannamuzitowerera olubuto lukyali luweefu n'abeera ng'atambula nalwo nga talina buzibu. Naye falama athkalati naye bwe bamala okumuzitowerera ng'olubuto lukuze Hawa n'awulira ng'olubuto lumuzitowerera lukuze n'agamba bbaawe Adamu alayhi salamu ti mbutuufu olubuto lumuzitowerera era olubuto lukuze. Da'awa Allahu n'abeera nga balaajanira Allah tabaraka wa ta'ala nga bamusaba nga bagamba nti da'awa Allahu rabbuhuma babeera nga bombiri babeera nga balaajanira Allah tabaraka wa ta'ala nga bamusaba nga bamugamba nti la intaitana bw'onoobanga otuwadde swaliha omwana omulungi lanakunana mina shakirina tugenda kubeeramu abaweebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Era Allah tabaraka wa ta'ala yabeera nga bawaki omwana omulungi. Naye falama atahumma swaliha bwe bamala okuba nga abawadde omwana omulungi ja'ala Allahu shuraka ate babeera nga bakola ki ne bamugatta Katonda ekintu ekirala fima atahumma ne bamugattako Allah bwe yamala okubawa omwana swaliha omulungi ja'ala Allahu shuraka fima atahuma Allah n'abeera nga atakola ki nga bamugattako ate ne babeera nga bagattako Allah ate ekintu ekirala ku ekyo kyabawadde. Fata'ala Allahu amma yushrikuna ne Allah yagulumira Allah yasukkuluma Allah yawukana wanjawulo kwebyo bimugattibwako byonna. Okukyagana n'ekyo ekiseekulabirako kiyinza okuwa tinga bulaba olwaleero omuntu wayinza okuzaala abaana baki abalongo wallahi oluusi neekangana beekanzi nga bamugamba nti mukyalawo azadde abaana baki balongo n'abazadde ennyini oluusi neekanga beekanzi nti azadde baki balongo kyokka nga Allah tabaraka wa ta'ala yabamuwadde ate bamala obbamu ate ne bamuwa mukasa ne bamuwani mukasa ate wabeera eno tebamuwa mukasa kale neweebuuza nti Allah tabaraka wa ta'ala nannyini buyinza yazaala omu ababiri yatonda omu ababiri batondebwa mukasa. Allahu akbar. Kisaana abantu babeera nga bafumiitiriza kati kyagambye nti bwe yamala okuba abaana baki abalongoofu nga bwalabuli waawa omuntu abaana ababiri ezzadde ery'abaana ababiri ate n'abeera nga bawa mukasa.
Allah tabaraka wa ta'ala kyagamba nti ate nga bawa omwana omulungi omulongoofu ate nga bonna nga bakola ki nga bagatta Katonda ekintu ekirala. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna n'oba ozadde balongo si gwasoose abaana ba Allah tabaraka wa ta'ala, n'oba ozadde balongo tebirina kye bikugasa, obubendawenda bwembeera nga mukuuma mbubulira tebulina mugaso. Abaana ba Allah tabaraka wa ta'ala bwemba mwesiga kubanga yabakola ki nga bwe yatonda omu bwe yatonda ababiri, tewali njawulo y'amaanyi, nga bwe yatonda omu bwe yatonda bameka ababiri. N'olwekyo abaana tubalekere Allah tabaraka wa ta'ala yennanyinibo, yennanyini buyinza, yennanyini bufuzi, yennanyini kubatonda, yennanyini ebitonde byonna. Allah tabaraka wa ta'ala nayongera n'agamba mu aya elaga nti ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yakhluquna, age nti bagatta Katonda ekintu ekirala, bagatta Katonda ekintu ekirala ekyo ekitasobola na kutonda kintu kyonna. Mukasa gobawa abaana abo bali bawa abaana abo tebasobola kutonda kintu kyonna, wabula wa hum yakhluquna wabula ate nabo Allah tabaraka wa ta'ala yatonda batonde bebigattako nabo batondebwa baki bebiyita bakatonda nabo batondebwa butondebwa Allah tabaraka wa ta'ala yabatonda. Walayastati'una lahum nasra, tebasobola na kutaasa muntu yenna, tebasobola na kubataasa, tebasobola kutaasa muntu yenna ng'ogudde ku buzibu. Wala anfusahum yansuruna, wawunya nabo bennyini tebasobola kwetaasa. Tosobola kusanga sanamu nga lyetaasa. Oli ajja n'ateekawo embuzi nga gyataddemu n'agamba eno embuzi tevaawo, embuzi enkuuma, eno endiga enkuuma, naye ate yagitwala ku ttale. Tesobola kujja mu musana, tesobola kujja mu nkuba, ate yalina ogijjayo. Kati ate gwe n'oba omukumi wa Katondawo, so nga ate Katonda yabikuumi. Ebintu byetagamu just kufumitiza n'otegera Allah tabaraka wa ta'ala age nti wala yastati'una lahum nasra, tebisobola kukola ki kubataasa, wala anfusahum yansuruna, nayo bennyini bemugatta Katonda tebisobola kwetaasa. Fa in tad'uuhum inna al-huda la yatabi'ukum, agambye Allah tabaraka wa ta'ala wanga mubayisaawo awo bemugatta Katonda ebintu ebirala nemubayita bajje eri obulungamu, la yatabi'una tebasobola kukola ki kujja kugoberera bulungamu. Sawamu alaykum kyekimu ada'watuhum am antum swamituna. Allah tabaraka wa ta'ala aye kyekimu kummwe olwembanga mukoze eki mubayise oba temubayise nga musirise, byonna kyekimu. Tebirina kyebiyinza kukola ki kubongerako, era tebirina kyebisobola kukola ki kuyamba mmwe. Sawa mu kyekiki kyekimu, oba musirise oba temubayise tebirina kyebiyinza kubongerako. Laga nti innal ladhina tad'una min duni llahi ibadu amthalakum, agambye nti innal ladhina, mazima abo Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti mazima abo tad'una bimusaba min duni llahi abatali Allah tabaraka wa ta'ala ibadu abo musaba bitali Allah tabaraka wa ta'ala ibadu baddu amthalakum ngammwe, baddu ba Katonda okufaanagana nga bwe musaba bitonde, baddu ba Katonda abali ngammwe. Fad'uuhu, kale mubasabe, falyastajibu lakum, kale babanukule in kuntum sadiqina, wonaabeera nga mwogera maki amazima, mubasabe babanukule. Age Allahum arjulu yamshuna biha, Allahum arjulu yamshuna biha, abaffe balina amagulu ge batambuza, abaffe balina amagulu, Allah tabaraka wa ta'ala abaffe balina amagulu ge batambuza. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza nti balina amagulu ge batambuza, bayinza okutambula, balina amagulu naye basobola okugatambuza, balina amagulu ge batambuza. Am lahum aidi yabistuna biha, oba balina emikono gye bayinza okukwatisa. Amagulu kati kweze ngobe esanamu lina amagulu lisobola okujja nelikutasa nelitambula nelijja gy'oli nelikuyamba ku bizibu byo, nelitambula nelijja gy'oli, oba gwe oliseetulawo.
oba balina emikono naye bagikwasa bayinza okujja ne bakwatira ku kintu kyonna ne bakuyamba. Lahum ayni yubsiruna biha, oba balina amaaso naye bagalabisa. Ojja kusanga kisanya oyinza okugeza nga bwolaba kagame obuddole buno bateekako engoye, osobola okukasanga naye bwe kabeeraawo katunula kalina emikono kayimiridde naye kuba ne bwejja tekakola ki, tekasobola kutambula kaveewo, tekasobola kujja mu lugendo lwakambaza nti lutoba, tekasobola kutuulya ne katemya tekakulaba. Kati baza nti balina bimusinza birina amaaso naye biraba. Am lahum adhan yasmauna biha, birina amatu naye bagawuliza, bakatonda bano bagawuliza. Qul di'u shurakaukum thumma kiduna fala tanziruna, naga nti gamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe di'u shuraka, basabe katonda waabwe, bakole katonda waabwe, thumma oluvanyuma kiduna bakusalira enkwe, basalira enkwe, fala tanziruna temunindiriza. Nabi abagamba munsalira enkwe kale temunindiriza nga musaba katonda bammwe. Inna waliya Allah alladhi nazala likitabi, agati mazima omufuzi w'eggulu ye katonda. Inna waliya Allah alladhi nazala likitabi, omufuzi w'eggulu, omufuzi wange, omufuzi wange Allah tabaraka wa ta'ala. Inna waliya Allah alladhi nazala likitabi, omufuzi wange, omukuumi wange, katonda wange yoyo Allah tabaraka wa ta'ala eyassa ekitabo Qur'ani. Wa huwa yatawalla salihina, wa huwa yatawalla salihina, nga yenanyini waki, ye Allah tabaraka wa ta'ala yenanyini balongoofu. Walladhina nabo tadi'una min duni, abo be musaba, azimu Allah tabaraka wa ta'ala naga nti abo be musaba min duni Allahi, min duni abatali ye Allah tabaraka wa ta'ala, la yastati'una nasrakum, tebasobola kubataasa, wala anfusahum yansuruna, nabo tebasobola kukola ki, kwetaasa. Wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u, ne bamubakoola bajje eri obulungamu tebawulira. Wa in tad'uhum, nemba mbakoowodde bajje eri obulungamu tebakola ki, la yasma'u tebawulira. Wa tarahum yanzuruna ilayka, so nga balaba nga batunudde gy'oli naye tebasobola kukola ki, tebasobola kuwulira. Wa hum la yubsiruna, era bambi tebakola ki, tebalaba. Kitegeeza mmenjeka nabo bwereere, tebalaba, tebasobola kwetaasa. Kati bamugaso ki gye mba muli? Agenti hudhi la afuwa, agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti hudhi wekuumire la afuwa, kusonyiwa. Bale twekuumire kusonyiwa, buli osonyiwe Allah akola ki, akusonyiwa. Wa umul urufi, bumala kwekuumira kusonyiwa era olagire empisa ennungi. Agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wekuumire ku mpisa enki ennungi, kitegeeza ki nti lagira empisa ennungi. Bil urufi, empisa ennungi. Wa arudhu an lijahilina, oyawukane ku abo batakola ki, abatategeera babuyabuya, yawukana nabo. Wa imma yanzaghannaka mina shaitan, bubanga oseerezeddwa shaitani, nibange kuseereza nazar oluseerera, fasta'idhu billahi, beeranga okola ki, nga weenenya weekingiza ne katonda, abeere nga akola ki, nga akusonyiwa, nga akusaasira. Innahu, olwokubanga samiu, olwokubanga ye samiu alim, awulira ate amanyi, teri asinga Allah tabaraka wa ta'ala kubanga amanyi. Inna alladhina mazima butakaw, abatya, inna alladhina amazima abo takulu, abatya Allah tabaraka wa ta'ala, iza masahum ta'ifu mina shaitani, baba gudde mu mbiza shaitani, nibafuna obuzibu, nibabanga shaitani abalabankanyiza abaseereza, tadhakkaru, nibabeera nga bajjukidde. Fa innahum mubsiruna, babeera nga bajjukidde, oba bajjukira ebibuuzo bya Allah tabaraka wa ta'ala binaabatuukako, nga badde baseereza shaitani, bajjukira nti Allah tabaraka wa ta'ala jattuukya, Allah tabaraka wa ta'ala jattuwonereza. Tadhakkaru, babeera nga bajjukira ne balaba.
fa idahum mbushuyo genda okulaba nga balaba nga bategera balaba amazima nga benenya eri Allah tabaraka wa taala. wa ihwanuhum yamudunahum fil ghayyi, Allah tabaraka wa taala gamba nti n'emikwano gyabwe oba ne baganda baabwe baganda ba shaitani babongera bongeze mu buki mu bubuze abesiga shaitani talina kyayinza balungamya wabula ayongera kubabuza kubanga ye yapatana omulimu gwe yagamba agenda kubabuliza ddala kati weefula mukwano gwe naye ayongera kukola ki kukuliza ddala thumma era oluvannyuma la yukisiruna tebasobola kukendeezaako nti benenye badde eri Allah olw'okuba mikono gya shaitani babeera bakola ki kweyongera kubula buki bubuzi. wa idha lam ta'utihim bi ayati kalu laula jitabaitaha, bwobanga Allah tabaraka wa taala nti bagamba nti bwobanga tubaleetedde kyamagero kyonna nga tubaleetedde obubonero bwonna bwatiisa Allah tabaraka wa taala bagamba nti laula jitabaitaha, nti singa batuleeterayo obubonero bwonna babeera nga beekwasa, nti singa otuleeteddeyo akabonero konna oba ekyamagero kyonna kule bagambe innama tabi'u ma yuha ilayya, bagambe nti nze ngoberera ekyo ekisiddwa gye ndi min rabbi okubeera omulezi wange, hadha basaira min rabbikum, kino kyakulabisa yali ategeeza Qur'ani ti kino kyakulabisa ekivudde oba bino biweerezeddwa eri okubeera mukama wange, hadha basaira kino kyakulabisa min rabbikum okubeera mukama wange. Qur'ani yali ategeeza wahuda ng'ejjuddemu obulungamu, wa rahmatu n'okusaasira likawmi yu'minuuna eri ekibiina ekikola ki ekitegeera. Yali ategeeza Qur'ani kyakulabisa kya bulungamu kyakusaasira ekivuddewa eri mukama wange naye nga byonna byonna biyamba eri ekyo ekibiina yu'minuuna ekikkiriza. wa idha quri'a al-Qur'an Allah agamba Qur'an gyayogeddeko eyassibwa nga kyakulabisa nga kya bulungamu nga kyakulungamya. Allah tabaraka wa taala agambye nti wa idha quri'a al-Qur'an, bwe mbanga musomeddwa Qur'ani ne mugiwuliranga esoma wonna owuliranga Qur'ani eri kusomebwa fastami'u lahu, mubeere nga mugikola ki nga mugiwuliriza, wa ansitu era mwetegereze la'allahum tarhamun oba oliawo ne musaasirwa. bw'owuliranga Qur'ani ng'esomebwa fastami'u beera nga ogikola ki nga ogiwuliriza. wa dhikru rabbuka fi nafsika, era beera nga ojjukira mukamawo ku mwoyo gwo, tojjukira mukamawo ku lwamyoyo gy'abanno, tojjukira mukamawo ku lwabandabe makulu kyagalimu ekyo. togenda kusaala lwakuba nti bakulabe nti osaala, saala ku lulwo ku lwa katondawo. bw'obanga owaayo towaayo bakulabe, owaayo ku lulwo ku lwa katondawo. bw'obanga oyamba omwetaavu toyamba bakulabe, yamba ku lwa katondawo. kyaga nti wadhukuru rabbaka, beera nga okola ki ng'ojjukira katondawo fi nafsika ku mwoyo gwo, tadhra'u okugonda, wa hifat ne mukutya mukugonda nemukola ki ne mukutya, wadduna lijahili min al-qawli, era bwobanga Qur'ani eno ogisoma kyeyali ategeeza Allah tabaraka wa taala bwobanga mukutya yagamba mukutya nemukola ki nebwobanga osoma Qur'ani tugisoma mu ddoboozi bwobanga oyogera Katonda nga omutereevu, obanga oyogera ebigambo bye tobyogera ng'oleekaanira waggulu nnyo, wabula byogere mu ddoboozi erya wansi, si ddene si ttono, wabula mu ddoboozi ery'akawoowo. ne Qur'ani enyuma nnyo ng'ogisoma mu ddoboozi ery'akawoowo. Allah tabaraka wa taala yali akola ki kyeyali ategeeza gisome mu ddoboozi nga lyakawoowo bulungi, toleekaana nnyo nga ayogera kitali kya mugaso ate tosoma mpola, wabula pima eddoboozi ettuufu. n'agamba nti bilaguduwi wal aswali, beera nga ogisoma ku nkya neki n'olweggulo. wala takunu min al-ghafilina, temubeeranga abo abakola ki
al-ghafilina abagayavu temberanga abo abagayavu inna alladhina inda rabbika agambi Allah tabaraka wa ta'ala mu aya sembayo naganti inna alladhina mazmabu inda rabbika ababali awali mukama wawe la yastakbiruna tebekuluntaza ayagamba bamalayika ndi mazima malaika abali awali katonda wawe abamusinza la yastakbiruna an ibadati tebekuluntaza mu kumusinza kwe wa yusabbihunahu era baberanga bamutendereza buli kaseera batenga amatendogo wallahu yasjuduna era bamuvunamira kaine wewe nya malaika bavunama bagonda tebekuluntaza kyokka gwe omuntu ataina kyoli neberanga wekuntaliza ku mateeka ga Allah tabaraka taala kibi nnyonnyo ekyo kwekuluntaza eri amateeka ga Allah subhanahu wa taala ewekyo surati al-arafi kwekuvunula kwayo Allah kwawadde kwatusobozesa okubanga tugivunula surati al-arafi yeyo ina aya 2:6 Sadaqallahu al-aliyyul azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.